Kadama TV twawaleetedde Kadaama gwe bagamba nti baasasula emyaka 2 nga ssente zino zonna baazikwata ne baziwa office. Boss we ye akakasa nti ssente yaziwa office, y'ensonga lwaki yaze ku office n'agamba nti ayagala kwogera n'omuntu eyakwata ssente ezo. Naye aba office ne bagamba nti omuntu akikwasaganya oba yakwata ssente ezo taliiwo. So kino kiringa ekirabika nti boss ono kyayogerako kirabika kituufu. Kuba twalisuubidde nti singa yaze ku office n'ayogera ekintu ekyo bo bennyini baaligambye nti ekintu ekyo tokikkiriza oba tekikola. So kirabika boss kyayogerako kituufu. Kadaama ono bangi nnyo be yakutteko ekintu kino bwe baakikutteko ne wabeerawo bakadaama banne abamuwa ku magezi. Abamu bo mwe muli ne Kadaama ono ge gano amagezi ge yamuwadde okubeera ng'akola. Kuba mu butuufu okubeera ng'okola nga tosasulwa, kuba boss yagambye nti sirina kye ngenda kukuwa ssente zonna zisaya ku office kati office gamba eba ekusasula. Ate office nayo tenavaayo kubeera straight okubeera ng'egamba ssente yazifuna oba tezifunanga. So ge gano amagezi agamuweereddwa Kadaama banne. Kansubira oli bulungi era bino bitabukidde ddala bannange, naye kyensobola nze okugamba oyo omuwala era ebyokukola abiteeke wansi, kubanga naye Mukama Katonda ono nze simanyi bantu engeri gye balowoozaamu. Kati engeri omusajja naye gy'alumiriza nti ssente yazisasula nti era bamukole ki, bamukebere mu guni mu sisitimu. Omwana naye ekirungi omwana enkola ye njagadde era bannange singa tubeera naffe nga tweyimirirako. Banne tulekerawo okutya bano abantu kye nabalabako bo bakambuwala naawe n'ovaayo n'oyimira n'obalaga nti osobola kwerwanako, battamu ebigere nga 2 mabega ne bagamba nno si mwangu ayinza obutatwanguyira. Naye nze kyensobola okugamba oyo mwana muwala munnange takkiriza kukola. Bannange emyaka 2 omanyi okukola emyaka 2 nga tosasulwa nga bakuweza manya baaziwa oli. Naye bannange ba agenti simanyi nakumanya kino ekintu banaye obundi gavumenti erina okuddamu n'etuula wansi n'eddamu n'ekitunulamu. Banaye ba agenti bano batutadde mu bizibu eby'amaanyi. Okwata otya ssente z'omwana emyaka 2 nga si gwagenda kola mu nnyumba eyo, yo zikwata ngaani? Nga gaddiyani we oba ngaani? Okitegeera ndowooza olaba obuzibu obusibuka, kuba Katonda agamba yazisasula ate ndowooza omuwulira ajulira nti bamukebere mu gundi mu sisitimu okulaga nti yasasula. Okiwulira? Naye kati nze kyemba muganda wange oyo aleke okukola. Bwe kiba nga kyetaagisa bamutwale ku guuni mpaka oli wanaakomerawo gwe bagamba nti yabikwasaganyiza ku nsonga ey'okwata ssente ze ez'emyaka 2. Okiwulira? Aleke okukola. Bannange nze banesi ebintu bino sibitegeerako ddala. Nze buli lunaku ntuula n'embalabala naye nga kyembala ansa igaana kuvaayo. Naye bannange simanyi nakumanya bannange. Bannange wulira obubbi, wulira era nga bugambye bino bitabukidde ddala. Era eno keesi yo bannange ndowooza ye keesi ekyasinze okuba enzibu ddala gye musinkanye nange okugiwulirako ffenna, ffenna. Kuba mayidi omuntu okukwata n'akuteeka awantu onookola emyaka 2 nga tosasulwa, emyaka 2. Bano abantu balina akajoogo kali aka high quality. Yesa bamulage n'omulagira aleme bikolayo. Basooke bagende balabe oli gwe bakwasa ssente era ssente z'omwana bazimuggyeko bazimukwase. Bwe kiba si ekyo baasi awo ddiiru ye n'omwana abiveeko.
tebageza ne bamubuzaabuza tebageza ne babuzaabuza omwana era omwana kyenyinza omugamba bannange weeyimirireko era tokkiriza kulinnya ku mutwe weeyimirireko weerwaneko bw'aba nga tosobola kuwa ssente bw'aba nga tasobola kulaga obukakafu gwe yaziwa ate ne gwe yaziwa azikwata azikuwe tebakuweereza nti genda mbu tugenda zikubanga nedda basooke bazikuwe kubanga baagamba nti no yesasula zonna kati bazikukwase zonna nga bwe yazisasula naawe olyoka ogenda okuli okitegeera bannange tetuli za robot tetuli zi mashini tetuli ekyo okiwulira obwo bubbi kika ki naye Mukama Katonda oyo omwana takkiriza kola mulimu gwonna nga tebanaba mumusasula ate n'ekyomukisa omulungi alabukidde ku mwezi ogumu nga tanaba natuuka makati nga tanaba natuuka wala ekyo kyekiyambye atuule asabe sente ze oyo byamuwoleza manya eziwooli bamulinde akomewo naye nga bamulinda naye tabaako kyakola kuba that's not her problem obwo si buzibu bwe ye lwaki yazikwata n'aziwooli oli yali agenda okujja omukolera okitegeera ndowooza olaba engeri gye babeera bakulumpanya bayitayita mabega omwana oyo tageza nakkiriza okukola omulimu gwonna era atuule alinde kino ate kika nnyo naye bannange abantu bane bamanyiira balina akamanyiro kali akootalabangako naye nze sebo bannange nze solution yokka gyendaba kubanga omwana tajja kumenyeka eno bamulagira buli kasasula nti babeera bamanyi nti basasula zaabwe kati naye alina okukola bye baagala okitegeera baba balina okukucunga ng'endogoyi kuba babeera bamanyi nti bakumalayo bakusasula okitegeera omwana oyo atuule tabaako kyakola mpaka oli gwe bagamba nti yakukola ku nsonga ze waakomerawo waba takomye omwana bakwate bamuzzeeyo katono kazisasula abanje gwe yaziwa abanje offisi gye yasasula kuba teyasasula mwana yasasula offisi joint offisi egenda okugenda mu nnyumba yeekoleyo nabo obugwagwa obubajjudde bane kati bayegenti ennaku zino nabo bafuuse kizibu kirala kati kye tulina nakyo okulwana nakyo byebyo ebyange ssebo nze bwentyo bwe ndaba kati oliya bannange abalala amagezi ge banaamuwa kubanga my dear 2 years it's a very long time when you're working and you're not being paid